Harvestman nti yaddako nga tumaliriza ekyenkya ku TV zaffe zonna ate era ne wali wa Idi twagala mubadiza mwe abasiibi ate ne bannaffe abaagala Idi tujja kubaako ettu lye tubawa owangula otya beera ku mikutu gyaffe gyonna kijja kuba kikwanguyira katugende ewa Rickman ne Nambwaye tulabe ate ye bulamu abukwasaganya atya. Tuli ku Bukedde TV, Aban TV, emikutu gya Vision Group gyonna olunaku olwale tuli n'omuyimbi omuswidishi. Nawe okyenyumirizamu nti oli muswidi? Ekyenyumirizaamu era munaaye kubanga Sweden ekyusiza mindset yange mu ngeri y'enjawulo. Etya? Ebintu ebingi biraba ngeri ndala, engeri abantu bali nnyo organized abaswidi. Sibalina ngeri bakolamu ebintu byabwe mu ngeri y'enjawulo ate nefuna ne experience ya wano tenengatamu haso ya wano nogatamu ne organization ya Sweden nogamba basobola okumoving engeri y'enjawulo. Oli professional footballer? Nsamba omupiira. Just nali nabumulamuko katono nga nja concentrating ku music ono. Naye ngenda kuddamu mu July. Nja kuddayo training nali nasaba mu ku team ne mbagamba nja just kuwumulamu. Njiita batya? Nenga ne wano soon nja kujja. Osambire wano? Nja kujja KCCA. Twali team ndala yonna kujja KCCA. Badde manya ba Uganda Cranes? Uganda Cranes yo mateeka n'okubeerako kuba banneetaaga. Bakubiddeko kasi magogo bakubidde? Ndaba waliwo ebintu byetulina okukola kati era mbakubamu ogwo omupiira ogwo gwawodde. Twali tugenda butereevu nnyo mu African Cup. Naye banneetaaga wendi. Batubuulidde nno amannya go matuufu? Derek Dungu. Weddira ki? Ngeye. Manye otambula ng'Omuganda? Okutambula ng'Omuganda ntambudde amawanga mangi. Kola mulimu ki? Kukola mu industry nga olaba wangamye nga Jumia weeri. Yes, wakola orders that's my part time. Oli odelivaringa? Part time. Sigenda out sivuga motoka bikibeera mu stores mulimu nyini. Akuwa order ina iPad ina scanner then wakuwa order ngogira ku iPad no scanning ebintu bagala no parking then babawe motoka ne bagenda. So kati so kubanga I can work like 2 days in a week as part time. Then somero is like 100%. So koloko nganga akola illegally kubanga wabo osabye 100% ku university. Time ene singo ba inajiwatch. Somero. Nina n'abayimbi bentadde ku timu yange. Wakoze ekibiina? What's Trent Music. Music ono gwokola omufunamu? Music mufunamu. Otya ng'oli lukuba nnyo waneeno abantu bo balowooza olinda erukuba olina okuba ebivulubwa wano naye gwobeera Sweden? Ebipolo nkuba ngenda Turkey ngenda London. Kayimba ka by the wakasooka kali ka Luswidi. Tuyimbire mu Luswidi? Bannange tekuli beat nenjaba wamu. Bene come stana ka Sosika. Rickman baliwanika buza ku bantu tutandike. Baffe muri bulungi naye era ndowooza muri bulungi kubanga ne bootaba bulungi era olina okuguma.
Watu ina chakola. Sibo ekyabannaffe abayisiramu ekyafaanyi twakikubula kumutwe. Eddiini egamba nti ate tosiiba ate ne weesiige volage nti gwe oli munnaku weesiige ekizigo kikiri ekya shanti kyavaawo dda. Esabbuuni ddimira ng'ombe. Bannayo shanti kyosiiganga. Kyalaga luddawa ne bbululu. Okyabijjukira biri. Mbutuufu saabyesigako. Ate bantu aboogera ebintu ebyo mubawenge. Naye ekigambo shanti nkijjukira mu mutwe waliwo abakyogera. Wabyesiganga kati owooza ki mu shanti. Iyo baffe twesiganga bizigo ki. Kaakati tusookere ndowooza ku bagole baffe bali abazungu omuzungu oli yatunyiigidde nnyo olw'okumukookoonya okumutumira ng'alaba bukedde ekyenkya ne tutamunyegako ne tutateekawo ebifaananyi bye tukaba basa omwana muddugavu yani amanya bamuyita Mr. Soliz omwana gwe yasa bamuyita Irene Kasami kati yafuuse Irene Soliz Soliz oyo alimu omusaayi omucuba omusaayi omucuba n'omujamani abacuba kati omukyala akola mu banka emu omwami naye akola Germany babeera muno mu Uganda naye balabi bakyanki abaffe Irene Soliz embaga yawe yali ku Serena bagamba nti nabo ekintu bakibeeramu nnyo ndowooza Soliz yasobola okugattagatta mu kubana batuba baali baddugavu bino continental drift bye yaleeta America n'egissa eri South America eri Asia ne Africa n'egireka wakati ate kati abaddu ne bajja bana Christopher Columbus 1992 we yatandika okutukola ebintu ebyo ebibi n'aleeta okusuubula abaddu anti yagenda mu America n'alaba ekiriyo kati buno Atlantic Slave Trade n'etandika abaana abo mwe baava okugenda n'abaddugavu baali mu America yabaweera miliyoni 14 ku miliyoni 3 batandikirawo kati olaba emisayi gibasika gibazzaka kibatugamba era laki balina oluyimba lye yayimba n'agamba the grass is greener on the other side until you reach there. Yourself. Kwegawo tuukayo n'olaba nti eno si walungi nnyo. Neri osinga. Naye ng'ate eno gy'ova olaba wabi bw'otuuka eno naye no si walungi. Kwegawo ate abali eri baagala eno n'abali eno baagala eki. Njogera ku baddugavu abali eri nga baatwalibwa mu slavery bawulira baagala eno ewaffe. Naye kakati baatuuka essira ne balabanga amazima gali nti eka ewaka. Ebyembi bwe bajjayo ewaffe baga ate environment yokka gye muyina ennungi eri tubasinga ebisigadde naye ekituufu bakimanyi bannange abantu balina olugambo naye abantu bakola olugambo osanga omuntu awo ng'afuusa akumanyi n'ayogera nasanze omuvubuka eggulo nabadde wazana omuvubuka mpitanadde bayitako olugambo sooka ojje nyimirira ku mmande wakola olugambo nti Kenzo yawa Martin Baita muhumuza manager we emmotoka mu kwanjula n'embaga n'amuwa n'ettaka n'amuwa ebintu bingi oyo gamba Kenzo nabiwulira kati omuvubuka yokantandikira emmotoka eya Alfadi yali nkadde era yamuwaka wekanikira era ettaka lyamuwadde era teririyo simanyi nange era nange namugambye gwofaaki kasita yakoze ki oli yamuwadde wawuliddeko Martin ng'akaaya nanti nedda nze raba naye nze mumanyi Kenzo oyagala tuleetera kubba okulaga nti n'oli bulungi nnyo nnyo ate ffe gwe tulabirako kakati naffe yogera by'oyina nze ngenda kuleeta bwino we bungi nayingizaamu negashumba bantu bwe batyo natali ku mayumba ge yebuziga simanyi musajja bamuyita William Mugagga simanyi waki Kenzo omusuubuzi w'amamotoka simanyi bulooka nezaavuga abaazi kati ono yenga yani agenda kuyeyogerera nze nagambye abantu balina erugambo ku mizigo kati nono yasitudde olw'omuzigo olwonna n'alutuleetera oba yamukola oyinza kwena mugenda ne muvimbisa abantu Kenzo yazaawo obusimanyi yagabye emmotoka emmotoka gyeyagabidde beta eri Alfadi oba ogimanyi eri Alfadi ye eyo oba ebadde ku namba kyeyo ebadde awo yafiira n'ewuwaawe buziga gwe buuza abaana abakimanyi yali branded simanyira avuniga semwekozo bitera mwabyogerayo n'engamba nonno baneeno tebamanyi be bagamba emmotoka badde yafiiridde awo era yamuwadde ekigundi genda kwekanikira kati nze gwe nkubulira Kenzo ayinza okukwata emmotoka Kenzo ye mwennyini buloka w'amamotoka talina mmotoka bamuwa emmotoka n'akwata eno leero nvuga eno gy'ombuulire Kenzo era alina mmotoka ki ng'obudde kweyera mpeeko ni Museveni gye yamuwa mmotoka ki endala gyavuga okujjako neya Kampala mmotoka ki endala gyavuga kali kabenzi era waliwo kati ge nkubulira amalala awo kabenzi ako akalala akali awaawo mu lujjaawo okala akabenzi ako kebabikabikaako nze nja kubulira era oliŋŋamba yakoze eki Kenzo talina kyeyankoze naye ekinnuma wallahi tuli mu kisiiba ate alimbalimba namuwadde emmotoka namuwadde lwaki olimba misikini yobula nga tosiiba yika 5 ezo yika byosi zimanyi bulungi naye ekyemmotoka emmotoka
akulimba era Kenzo vaayo nze bampita Gary ogabo bulira abantu ensa amazima kakali lwaki ovumirira omusajja ate omusajja batulimba nnyo ne bagala tubawerevo gye batanatuukako batanatuukako tu inspiring nze tugere naye sinakola nnyo naye kale ogira wevugako Marufadia eno yambuze n'erinnya yagisena Regius Kenzo limba Tigolinde betaago yajiwadde manager waka yana kyasobola kwogera kuba naye kachiringanga bonosanga wizo nomugamba Palaso yakoze ekigoloza Palaso ayinza okufuga omuba wizo ayinza okufuga kati era kyekyo kya beta yana yajja kudda bichi kakati Kenzo genda okabe ate nonno tujja kujja n'ebisinga wasitegede segu mwine empalana tatulina empalana ate empalana ki ze Kenzo atandisa atansuza kati ya bogamba nti no mujja kujjayo ebisinga kati lwaki obijjayo mbijjayo ngasemu okulimba abantu bwana dawo n'alimba ngena nonyereza ku kya faamu eyo nze nkugambye ine muno kulaba bwefaanana tuba gye tubadde tuva ngena nonyereza ekya faamu eyo nja babuulira faamu eriwa gye yatugambye eyo simanyi wakati waawa yayogedde wakatakaawo gye tutujja kwogera amazima nze omumanyi kati anaatera obagamba nti ayo ebuziga wuwe kyaddako ebuziga obadde olowooza wani ate wawe ayo buziga ttaka lya William omugaga gwe bayita William ali bweru era yina nyini ttaka lya Gashumba yenna nyini wani nerya Gashumba oyo William era yina nyini ttaka lya yo Kenzo we buziga kati gwe obimanyi oti nze mimanyi nzandize ndiri mu dibada ntambula bwina nsangawo era Kenzo yagenda okufuna onze namukano gwe bamuyita posha ngenyumba bakagivaamu nangamba nno munnaye Kenzo nyumba agenda gipangisa waita emyezi eja Kenzo nyumba jingi ate esseguku awo yali neiba wange awo naye esseguku sekyagira ndabamu baana basikaali bwe batyo ate Salama Road yagigula wano kugundi ku Big Talent waita Big Talent yengule yawo ngule babeeranga ne batipu awo batipu swizi baki agala vuuka babba batayina naye Kenzo nzane mu kamera seguya nange nalabye nga balina obutakanya naye kyenalabye nga alabika amumanyi alina ebituufu byeyogedde ng'ennyumba y'okusalama Road eyo ya Kenzo eyebuziga kituufu yagiteekamu eri kalina gy'olabye yagiteekamu abapangisa mulimu basikaali zoza basikaali bakuumankuumi kati ekyo nakyo kituufu naye eyebuziga eno gyagamba eyo seekakasa sala kulimba bannange mbeera kale nze kankone kuba n'abali ku Facebook live kuliko Chari Komi Naomi tubabuzako Mary Nabu Agina Jambabazi Idris Karimu Jacob Muwandike Lydia Hatsi waliwo munafi Jacob Goligulu gyotulabira waliwo Roda Speciosa Enantumbwe Dorini Steve Jean Chelsea tuongera amawulire tuongere stories nga bwe tukona kwa mpolampola happy birthday Ssaabasajja Kabaka era nange nabaddeyo mu lubiri wali wenda nengere kooti zo wenda nzirengera kasaaga zewuumira wa Ssaabasajja myaka 66 n'atuukawo Mulange Ssaawa Nyando zanga n'ekitundu n'agenda ne bamulaga amakula ge ne yeebaza bulungi nnyo ne tugenda wali ngambye Bulange sorry twekobe paka awo tugenda mu lubiri ago ge makula agabadde amangi mala okweza ne mukyala we omwami oyo ng'omwanguyiza mala okweza oyo ne mukyala we y'omu baweereddwa ejjinja eriy'omuwendo mala okweza oyo twali no tuli era omala mala okweza n'angamba nti mwe musanyukira wano ffe tumaze myaka gy'eroma emirundi 6 yatandika mu 7 gumu mala okweza congratulations awo otambuzaamu akoleredde obuganda oyo gwolaba mala okweza kakati oyo omuzungu gwolaba ne mukyala we omukyala yerini Nampijja omuzungu ye Dr. Ken Chapman Kigozi bita kusanga amanya bafuna dagawa bava Texas eri mu America ne bajira ddala wano ekintu ne bakyefuga bulungi nnyo Ssaabasajja n'ekiweewa Junju Ssaabasajja nga mulaga nti kino kinyumya ate mwana yakoze keekyo oli ekiweewa kubanga tatula ku Namulondo omulangira omukulu wa Kabaka ekyo mukimanyi bulungi ono no yamanye ebya Kulusuumu yabigambye ekibaati yali amyuka
Sheyindirangwa Supreme Mufti kati ekintu yakirimu teyali ngambye naye bwe yawandiika ono ku lusumbu yawandiika ebbaluwa ng'ayagala kuva wa muzaata oyo yamulagira nti kola bwoti gwe yagenda okwebuuzaako so si kumulagira nti kola bwoti nti wandiika onobe wabula oyo yali avunaanyizibwa era bwe yatuukayo nti nze njagala kukola divorce muzaata ono antamye ono namugamba nti kale batandika betukwata olupapula ebbaluwa eri gye twabalagako wano nti nze ku lusomero yali yabigambo ndowooza nga 47 njagala kunoba olwa inconsiderable differences awo n'anobera mu ndeeba era omuntu aba alina okubaako wanobera muve ku bantu nange eseno nzibu kaakati Nandujja Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa ge nabagereka yanyumye bulungi madde smart laba jambo yagikuba bwatyo abo abakyala baŋŋambye bw'ototutumira otukozi bubi kale abakyala mmwe mwerabye ekyo nakyo kivudde mu ddiiro ono asooka omunene yaga nti siva kanga sirabye lugambo konze kale tikati seewuya njagala kunsasula nti konze kale kakutumiremu ekyo nakyo ndooza kiwedde njalabe waliwo n'omusirikale wa Kabaka akeera ku lugambo agamba nti Ssaabasajja olulingiza nga ali safe nze nga ntunula wano ku lugambo omusajja oba wali wano omukulu iwaali alina okuba mu maaso awo waliwo omusirikale wa Kabaka yeddira embwa ali eyo era twamusangako eyo twali tugenze ku kabaga ka Beene bannange tubatumidde nnyo kati Ssaabasajja ndowooza mu musicians kuba buli lwasiima asiima ndowooza okusinza bwe neetegereza ati ngeri yokka ne batunulamu ne balaba mu ndowooza mu politics batunulayo naye sitera kulaba nnyo ba politicians kaakati n'atunulako mu trade n'asiima n'atunula aba service nga bwe yasiimye BMK abo ba hoteri nawo n'asiima naye ati yasooka siima Mathias Walukaga ne yeetuuma n'essa mujjukira ekitiibwa ekyo n'atuuma Misa Semakula naye n'agattako sa n'asiima Moses Matovu Joan Takawalya Afrigo Band ndowooza yonna yagisiima lumu nzijukira bulungi twali ndowooza twali Nabbingo twali Buddo mwaka kyogo ogwo 2017 kale eggulo n'asiima Anet Nandujja owa The Planets okuva edda oyo omukyala yatunyumirizira nga olaba ku mmuli awo we twabadde nti ebintu obimanyi bya mmuli emmuli ezo eddedde ennyo bazireetanga zibeesimbye ku mutwe ng'ate nga ezitowa so Nandujja essanyu lyawulira lye lino kale nasuze ntudde nga sibalimbye nasuze ntudde nyina akaboozi